apalanya chokanga forms bazirina bazitadde mu bisenge ekirala ba radio waliwo radio ezimu ezibakubira jejere bu mweze mulowoleza nti babyaka egena lega Wakiso ku kyalo gundi B polling station B besije obululu 10 Museveni 15 mukono C eri ku kyalo nakagongera besije obululu 3 Museveni 10 kati temulaba wamma kati bwe baba ayagala kuleta reforms basoke bajjewo bana aba media naye yaje ekole ekyo nga sina jiwe ndio tonyajiwulira ndio kayisika mukamwa kubanga nkulu nnyo mu gwanga muno ne wallahi ya Mungu etukole ekigambo nawe woli nogamba dilaila Mungu yatonda abantu bano nyeka butu terimu cheka birajimanyi bulungi nnyo sinza kujogera kubanga cheka birajimanyi kakati radio ekubulidde na byakyalo na polling station yeji abana ne batema n'omulanga kati kuna babuzi batwagudde kakati batubya kalu ebifudde ekisolo tebabyogedde radio yo tekubulira bibadde kitugumu tekubulira bibadde yumbe ku kyalo akanjumani tekubulira bibadde lira ekokolo kakati akubulira wano babwe bano ne bawangala nga bamanyi zasize kokolo tebandazifuna bigenda okuva ajumani kisolo nawalala nga Museveni akoze eki awangu ate mubabbi musimu notewabanga wali ngo Museveni nga bagambye ngeni yakugera kakati eyo confusion tiwali obuzibu mu kulonda wabula confusion y'abanna mawulire nga ate baba wa sente ne bakikola nga bakigenderedde baba ayokera reforms egamenti muna mawulire anayogeranga ebigambo nga tibiri universal naye linda ko katono waje Tankusigire kifaananyi ekyadde. Kansokenzi kiriziganye naawe. Yesu. Bategedde ebye Wakiso ne bategeera ebye mu Kimanya. Ateka byakalo ku police station yemu. Sina Kimanya yonna ngombo. Ne bategeera ebyo mu gombola ye Kalungu emu. Ozegedde. Ne bajaganyiza kweyo. Akati ne bali abali ku Tale Center. For long I've observed. Kye bakola basooka ebyawo n'okumpimpi. Era ne ogenda kulaba 50 ebera 47% ng'omulala ayina 46% ne bawangalirawo kuva ku saa 6 okuva ku saa 6 7-8 obudde ne buziba 10-12-3 myezi ekiro 5-6-7 mugenda okukya ku 9 ogw'ekiro 50% ng'oli alemeddewo ku 46 n'ogamba yii obululu obwazzemu okujja abalonzi balonze muntu omu. What is that? Tibikukanga lwa nsonga. Gwe lwaki kiri kikukanga? Mbuuza lwaki bire. Nti bano baba baleeta biri final. Bano bakubulya provisional results nga siza achalo, siza polling station yenu. Siza achalo kimu. Siza constituency. Bayingera kubanga boogera wakiriza constituency number. Yebo tebayogera tibajja wamanya gogira ka polling station yakenda butongwa. Nga nabutongwa eri media alonga mukaga. Kakati obuzibu wetu funira mjubu mwabirabye. Nisanga bila twagenze nga anyenya mtwenge mbuze tonde nkoba. Bulicho kye tubagamba geography ya wa Uganda tako no wano Uganda. Era bwe muba mwawangudde wano e Masaka. Era balangirira Bob Wine tiyafunye 65%. Awalala 70%. Museveni yafunye 30. Meya mwanyira zina mayanja. Yawangudde era ne bamuwanguza. Ne Kampala Bob Wine yafunye 70% oba 75. Museveni yafunye 25 yokka. Era ne meya nakola era bwe bululu bwawe ne babugatta. Yatutuka eggulu. Ne bagenda eggulu nga Bob Wine ali ku 10%. Nga president ali ku mega. Nga president ali mu 70. Ekyabadde ekikulagira ddala obukakafu bw'ensonga by elections ezibaddewo nga Buganda wange Ssekabira ayogera amazima. Nuupu ebadde etabirana mu namba 2. Esolo tibagikuba nga nuupu eri mu namba 4. N'ekisolo. Ekisolo jjo tiyakomye kuswala n'eswalu ku kamungu n'ajambula n'alaga ensi nti bulijjo beyita bweyisi. Bagenda ne bapanga nti bano bajidde baywane omanyi abenaale mu beetema mirundi 2. Nuupu bulijjo eri gyefuna 3% eggulu ne Soroti. Kuno kaweddemu. Yafuna 0.0001%. Ne 1% tiyagituuka ki. Kakati bulijjo bye tubagamba nti ebbali wa Buganda ebivaayo byebyo. Mungu n'aleeta ekyamagero n'aleeta by elections era ne kivaayo.
singa abadde abeera namba 2 mu by elections eggulu mu Arua nandika nti oba waddeko kati obulu aba yabujjawo oyo abeera namba 4 kakati kankuleetera ekifaananyi ekirala kye njagala okusinga katulete Sekabira tujja kuwulira kadde nga mukulu Sekabira abadde bulungi mu kupalapalanya ekyo mu Luganda kye bayita okupalapalanya akagambo ako bulijjo nnoonya wenkakozeseza apalapalanyiza kubanga apalapalanya yakolaki agezaako okutonda ekifaananyi ekiraga ng'omutuufu nga kuyingiza omuntu yenna kasitolaba nga atonda ekintu kyolabye ddala nti kisoboka ekintu nga si kituufu naye nakisiiga kikulabikire ng'ekituufu aba ali mu kupalapalanya kakati Haji kyakoze egambira ntiapalapalanyiza Haji yalina mukwano gwe minisita Sempijja. Minisita Sempijja yavaayo n'akakasa ensi nti yaddibwa akalulu era n'asaba n'okukola likawunti kaddibwemu kabalwe lwaki abalwa nti baamubala omufuulo ontegedde kati tasobola ate Haji nakkiriza nti wabula baatubala mufuulo ne bayiya nasaba badde bakole likawunti ne mmateeka era ne babafuutiika nti bokisi eza Honorable Sempijja bwe baddayo okuzinoona gye zaali ziterekeddwa wafunikayo agayaayi kangayita agayaayi kuba gakola ekikyama ne gagenda ne gazikutulako siiru nga terwakyaliwo ono wa Honorable Katabaazi wayinza kukkiriza kukola likawunti ng'ate bokisi mwazisumulula otegedde kyakitegeeza nti kati ebirimu tebikyesigika awo waaliwo obubbi n'obutali bwenkanya eyo just ngiresenga keesi mu point naye n'ebifo ebirala bingi keesi ey'okubiri ekisolo gy'agamba Pulezidenti Museveni yawalirizibwa okusabira bakandidates 2 mu mateeka agafuga ebyobufuzi ebya multiparty ekimenya amateeka yasabira flag bearer ne independent nga kivudde ku ki nti akalulu ka primaries ak'ekibiina ky'NRM kaavulugirwa otegedde kakati president n'atuuka mu kitundu nga kitabangufu n'asoma embeera n'aga nti bonna bange mujje ekyo mu nkola ey'ebibiina by'obufuzi kikkirizibwa alina kulondako flag bearer era singa waafunikayo agenda n'achallenginga ebyaliwo era asobola okubaako waatandikira yes kubanga yalaga bakandidates 2 ku katundu ku kibiina kimu number 1 tewaliiwo musango gwonna guli ku mulonzi singa ompa akalulu naye nkateekayo nga sina gwenonze tewaliiyo musango bakayita invalid vote naye nga tomenye etteeka nsobola n'okutiikinga 2 ne bakatta Museveni tamenyanga tteeka lyonna ery'eggwanga oba olirina reporting section okubeera nga yagamba nti bonna bange ekigambo kye yagamba bonna bange kyali kyeraga lwatu ng'owejjanga akola ki bonna bakontestinga mu kalulu k'NRM era n'ekyo bonna bange takyogera nga yagamba nti muwowe NRM naye nga yayitako w'oli omuwala eyali yeesimbyewo nga candidate omuntu eyafa yali muganda w'oli ataayitamu eyajjanga independent kati Museveni yagenda okubagiza ewamateke yabayita buyisi ku mabuuza bano bayombera ki ko mateke chairman w'NRM nti ebyavuddemu titwabitegedde nga kyagamba ti abanupu ne FDC bonna beeyiyeemu bawoona omunafu kyekizibu kyaffe waliwo beefudde ab'NRM omunafu akole ki ayitemu lwe lutalo mukama wange nagati kale bwe kiba kyekyo sikirinaako mutawaana nze nga president nga chairman w'NRM akabayara wange era namwanika omukono yaali w'NRM n'awagira w'NRM kati ono gw'ataalangirira n'afuna obululu 5,000 bwe yalangira n'afuna ena kitundu
Bob Wine afuna 9 Bob Wine afuna 9 ngenze kola kamugambi okusoka mu mateeka g'okulonda teri candidate akkirizibwa kugenda kadaala ka munne ng'asaba akalulu Haji yakitunuulira nti independent yawangula Museveni sigu yali agenze kunoonyeza ki wabula ate yamuyita n'ava gye yali alina okukubira campaign n'ajja kulaala ya flaga bearer ekyo kimenya amateeka si yayogera no bati yayogera bati Filimoni Mateke